Hello. Yes, Vanessa. Wendi muliwe watuufu. Okay, nkulabye. Onengedde jangu wano. Hello, Vanessa. Hello. Hi. Hi, sir. Science of Kulao. Kale, sir. Leero tusinkanye bya kumanyagana ffekka. Ndowooza si wabi. Tulirako wano. Abalala baliwo? Abalala bagenze. Bano oludde ennyo naawe. Naye tumaliriza ngenda kunnyonnyola. Naye nga nninga akumanyi. Nze? Nina we nakulabako. Maybe osanga Musa yakuwa ku bifaananyi byange ku simu ye n'abikulagako. Birthday ya Musa yadde? Nga 20 guno omwezi. Okay. Kati muteeseza ku biki? Anti kaakati tubadde twagala kulya Musa birthday. Manyi bambi abadde atukolera birthday zaffe. Ate ng'ezze bwe zituuka tetumukolera. Ezo zigenda okutuuka nga simanyi muganda waffe oli taliiwo, ono yagenze eri. Bambi ne tutamukolera. So kati tubadde twagala tumukolere surprise, tumukolere birthday. Naye omulimu ogugwo gwa kumuleetawo we tunaaba tuli. Okay. Naye tomugamba. Okay. Mpazi gwani? Nze Karim. Okay. Pozi n'ekirala tugenza okubalabalamu nga nze abeera okumpi. Tugendayo kale meeting ewaka ewange. Manyi tugenza okibalabalamu nga nze ali okumpi. Tusalawo tukoleyo meeting. Naye tuba tetunaba kusalawo lunaku. Ewaka ewo? Yeah. Meeting nga yadde? Tetunaba kusalawo lunaku. Naye tugenda kuteesa tulabe olunaku lunaaba tubanguyidde nga tutegeeko olwo, naye nja kuba nkubire nkugambye. Okay. Kati Musa mugambeko oba just? Ate eno surprise what olina mugamba, so tomugamba. Okay. Sijja kumugamba. Yeah. Ndowooza kangende. Amangu ago. Mbadde mmanyi ngenda kugulirayo ku byokunywa. Ogira obeerako tunyumyenyumyemu naye ng'oyangu. Baayi bambi ewaka sirina bwe ndeseeyo. Okay. Oba nkutwala? Nedda nja tambula mpola. Okay, bye. Okay, bye. Mpozi n'ekirala? Bulijjo nkubiranga amasimu ng'ate wenkwata toyogera. Nze? Maybe ng'ebadde yeekuba yokka. Okay. Kale se obeera bulungi. Bye. Bye.
Lucas. Wanja. Lucas. Lucas. Chichi. Niyanzisa nnyo mama Lucas. Niyanzisa nnyo. Onjunye nnyo. Sembadde simanyi nti nyinza nobba mukomere eri. Nga nkubidde bantu masimu. Nga neegayiridde bantu. Naye abantu ne banvaamu. Nze ntegedde leero nti siina ba mikwano. Naye neeyanziza nnyo mama Lucas. It's okay. It's okay. Stand up. Naye osobola okumpita Martha. Don't call me Mama Lucas. Kirina engeri gye kitambulizamu bulungi. Okay. Yes. Okitegedde? So ndowooza tugende tuggyeyo omwana gy'ali. Kituufu. Tugende tuggyeyo omwana. Naye omukazi oyo andazeeko llo. Sitekiddira. Era ke mujjako bwe nti omwana. Nga naye munaba bwekkwa. Ate nga wangambye gy'osula. Ebyo nabyo ngenda kubivaako. Kwata omuntu tasobola kubeerawo mu buzibu. Ndowooza yankoowana dda. Omanyi si kirungi kubeerayo batakwagala. Togenda kubeerawo. Ogenda kuddayo ku street. Nja kuyiiya. Olwo ku street nabeerako nga nkyali muto. Naye ate olwo kati nga nkuze. Tugende tukyegere mwana mamalu. Martha. It's okay. Tofaayo naye terezaako ku nviiri. Oyagala tugende abantu buli omu ategeere mbu bamukomera. Kiyambala ne earrings zo. Put on your bangles. Oyambale ne ka jacket ko. Okay. You're really smart. Don't panic. Take it easy. Essanyu likutta. Tekako n'akakooti ko tugende. Ye tekaddugadde obwedde okatuddeko. Nzisa. Ng'oyagala tambula mukuba abantu balembe oba mukomera. Kituufu. Don't panic. Essanyu likutta, Naye omusajja ono namulabawo ewatuufu. Ayogera byayogera ne bibanga ebituufu ate n'amala n'abikyusa. Simutegeera bulungi. Musa mukubira embi mugambe oba naaba nnyononye surprise ye. Naye ate bwe namulaga essimu yandaga ennamba tagimanyi. Temubanga mungezesa. Naye n'olumubanga mungezesa nga kye mukola kibi. Hello? Hello. Yes, Vanessa. Musooliwa? Ndi wano ku stage nzije. No, just mbadde njagala kubuuzaako. Mpozi n'ekirala. Olina omuntu gw'omanyi gwe bayita Karim?
Ya, Kalimu mumanyi. Ulaazo wange lwakuba kale tumaze ebbanga ddene nga tetulabagana. Omusanze waliwo obuzibu? Nedda tewali. Nzije kati? Nedda bambi tojja. Tewali buzibu. Yes, I'm very sure. Okay. Kale. Hello Martha Mkwano. Hello Jordan. Mbadde ndi mukwano busy ne bannamawulire. Obadde ogamba ki? Omwana tumuzudde. What? Lucas tumufunye. Mulina mu ngalo zange kati. Abaddewo oli omukazi obwedda HM gwayogerako. Kyugamba amuleese awo ku poliisi omwana. Nedda. Ffe tugenzeeyo ne tumunona. Ngenda kunyumiza ng'okomyewo. Tuli mu kugenda waka kati. Okay, kati kangezeeko nsambyeko ku kati ngenda kujja kati. Kale mukwano. Okay. Now, can you close your eyes and touch me? Yeah. Now you touch me. Touch me. Touch me. Touch you. Now it's my turn. You come. You come and sit. Welcome home. Welcome home. Welcome home. Okay, let me bring something, eh? Teacher. Sorry, I mean Nambi. Yes. Nange wano wewaffe. Tusanise okulaba mukwano. Kale. The house looks so good. Thank you. Martha. Bannange mukwano yebale kuba mukyala mulungi. Ate oba kyonkoledde si bangi abasobola okukinkolera.
nze nabadde ntandise n'okulowooza ku kufa. Buli gwe nkubira essimu aneebadala bwebadazi. Bannanga abantu si bangu. Naye bibaawo ebyo mukwano. Naawe bale kuba muntu wa mazima. Kubanga kibadde kizibu nnyo okukkiriza nti byeyogera bituufu. Nze n'omwami wange Jordan twatuuka ekiseera eky'okukola ne kitubula. Kubanga madde mulinamu ka connection gwe ne Pauline nga mulinamu akabagatta okusinziira ku bigambo byammwe. Nedda mukwano, ekibadde kitugatta abadde mwana nti ffenna tubadde tumumanyiiko. Ate era kye kimu kibadde kitugatta nze naawe era abadde mwana. Yesu nagikkiriza nti nagikola era natuusa n'ekiseera ne nzikiriza ensobi zange nti kyekiseera nsasulire. Naye komera mukwano tereberekkamu mukyala munnange. Mwambi nabadde nga akaseera k'obaddemu mu nda eyo bambi kabadde kazibu. Naye waliwo kye sitegeera bulungi. Omusajja ono gwe wagambye taata w'omwana nze nga simutegeera. Kati ate y'ani oyo? Kati eyavuddewo oyo? Munnange oyo omusajja yajja mu kkomera nga mukambwe nnyo. Ate oba nga sayirako kutasayirako na musale. N'angamba nti yayagala mwana we. Mbw'asobola okunkola ekintu kyonna ne we mbeera nga nabega wa mitayimbo. Bw'asoboledde okuntuukako. Nange ne neekazaawo ne mugamba nze nali nnimba nga neewonya kkomera. Kuba nakirowoozaamu ne ngamba nti singa omusajja ono mulagirira omwana gy'ali n'agenda n'amukimayo. Nze nandivundira mu kkomera. Ayinza okuba ani oyo bannange? Kati gwe bwe yayogedde naawe walabye ng'ayinza okuba nga ddala kituufu ye taata w'omwana. Owaayi. Nze simanyi kituufu kyeki. Kati si kyagala bintu bya kwegeziwaza. Era kye nabadde njagala kwe kukwasa omwana. Gw'onoosalawo taata we wa maama we mutuufu. Kituufu ekyo. Ndowooza nze kati ne bwe ŋŋenda. Okugenda ng'ogenda wa? Ewa just okugenda. Nambi tulindeko ku Jordan kuba naye alabika anaatera okutuuka. Tumulindeko twogeremukko naye then tulabe. Nga mbadde ntiddemu okumumiitinga. Musajja mukambwe. Ye kituufu mukambwe naye atali understanding. Tumulindemukko twogereko naye ekisembayo. Kale. Nawe teweeraliikirira. Kana. Come on, sit here. Thank you. Thank you. Jeez. Thank you, Vanessa. Yes.